Abayindi abagenda okweri enkuta era kino Katonda atadde wa coronavirus. Era abamu bafumbira ofumbo ne balema balaba abawasa. Bwaba andiisa mpe kubanga ogamba singenda kukaba nyumpa kwanga bakuwa sente tulina kyazikozesa tulina magezi kyazikolamu just kuwogana bwoganyi kwogera bwogezi kino kwogera bwogezi kiri banoonya omulimu ogw'okuwa tolina bitabo bagenda kuwa ministry ki bagenda kutuuza mu kifo ki mumuswazi omusajja mukubisa ebbali yeri alowooza atutte muntu alibu magezi agenda okutuuka wali agenda okulabaga kintu kiryawo byabwe kitegeera nze nina obuzibu nti sawa zino sigenda kwogera ku bikono njogere ku bantu abafa n'abalamu nti kyenyinza okumugamba kubambi fulufiga nti mukabiddeko bukabizi kubanga eno yesaabo mbuzedde ku nkondo yaayo beewagwa ne baba mu mirimu gye balina okukola ne bayingirira okuyimba ne batandika okwebamba gongo baana balinnya emmeeza ne beeyambula kati yesaawa badde ku mirimu emitongole kalifaaganaga nze nadiringako ne bafulufiga abo bintu nga ndaba bintu bije nenge nagenda okulaba bunanga abantu kati fulufiga takyalina nnyo kitibwa kubanga omuntu eyefuulafuula si muntu mulungi fulufiga oyo yakyaya abantu fulufiga yatukyaya nga tutya n'okupostinga kakantu konna akayero fulufiga oyo yateekawo embeera y'obukyayi obulaba obwasigala mu bantu ba people power okitegeera eyo embeera okukuba bucupa ebyo yali mbeera ya fulufiga yateekawo embeera tagenda malako olaba kati bagenda namugoba mu nju ate kangana gayimbawa nekuleko naye nagendako naye Gulu University kwanga twagenda mu kalulu ka guild president wa Gulu University ng'omwaka guno gutandi ne bajjo twali nali nabo ne bajjo ngira bo manyi bazajja ba people power ne bantwala ne ngenda n'enkola ensasage zonna n'embikola byonna ayo omuntu teyesobola ne wabe atayinaawo enkyabera mama Uganda lulyabera bafulufiga lulyabera wagunda tamana opale mu baga wagwa wabeera akyusa kapale ka munda na chaya nga atuchaya era nze nagenda kona bule nkola banayinga njogerera ebintu gwe olabika goli wa movement nanjogerera bingi nnyo newuunya nnyo ne batuteekamu newuunya nnyo fulufiga okuvaayo n'asala nadderi n'ayogera bintu ebyo bitu so kati fulufiga ye ng'omuntu ndabira ddala nga bambi yetaaga kusaasirwa busaasizi bamusaasira busaasizi era talowooza mbu nno baamulonda mbu ayina talina kyali siya mweme kulimba gwanga abantu abamulina amazima mugatya naye nze ngenda kufiira ku mazima era nananzita beera ready nga ngenda fiira ku mazima sigenda kulimba nsi kulimba gwanga mpane wana abantu bitaliyo fulufiga nze sifuddeeyo kufa njala enjala eruma nze teruma ggwe gugenda oli sente zo ze baakuwa wagwa ne baba mu mirimu gye balina okukola ne bayingirira okuyimba ne batandika okwebamba gongo baana balinnya emmeeza ne beeyambula kati yesaawa badde ku mirimu emitongole kalifaaganaga nze fulufiga zedirigere fulufiga zebitu byagezega ndi musajja nze nga ndiriga n'abantu balina nnyo bitabo wadde kale ndi mwana wa ghetto naye nze walayisaako zange teziri nnyo wakati wa fulufiga nze neole ku nze gwe salawo weewambe obadda ku mirimu emitongole gyaba kifeesi onyakula obusimu nze nali mubbi nali mwana w'eyipanda sifuddeeyo kandi kati kikitugamba nti nno kakati kyonjagaliza oba ogamba nti nno omwana wali panda biki ffe tubala twencouraginze abaana bangi tubalaze nti nno we've come from the ghetto but we want to make a ghetto a better place akule talowooza myaka gigi alimu bakole bagende bafumba obutogo basiike empuuta emirimu gyengiri egitali misomerere obuzibu tulina nti omulimu gw'endongo gutusubwa interview n'atasoma ajja amantala ababa mu bubbi ababa mu butayimbwa bano bakifeesi aveeramu amatuka ajja ayingira ku lwakinza abantu banzikiririzaamu kubanga bamanyi nkulidde mu mbeera gyewandiise embi naye twatuuka nembeera nga nze nakulira mu ghetto ewabeeranga abayaaye ewabeeranga ababbi ewabeeranga abakini nga ngenda kusomera ebitabo n'embisoma era bwe mbeera mu ghetto baba bazanya wali matatu nga nange ensoma era bwe namaliriza ebitabo mbirina okitegeera nakunsasula ddi agenda kujjawa sente nepozi kati agenda kudda mirimu gy'emitongo gy'okuwa obutayimbwa n'okunyakula oba kifeesi agenda kudda mu bwa kifeesi banyakula obusimu bw'abantu omuntu gubalaba atobye nga bbo ayita mu mbeera nga bbo naye n'atuuka n'abeera nga kugamba
naga nti wadde Khalifa naye apita mu mbeera gye tulimu aliyala nga ffe mwana wa ghetto ne olaba agenda mu kuyimba n'ayimba n'atabba n'atakola biki why nange wendi wano kanfuuke DJ nange wendi baana bangi nnyo bafuuse ba DJ ba MC bandi ninga bandi badde bakubi ba buyondo bandi badde so abamanyi bumanya bafe tubamanyi tumanyi kwanga abantu abasanga nganga gama Jennifer Ntemera sigenda kukuba sigenda kukuba Ntemera kati tubamanya ekyo kyokugamba nti nze ndi mwana wa ghetto kozi mu ghetto ebiba mu ghetto bingi ffe tuli baana ba ghetto era gye tukulidde naye twagala ghetto efuuke ekifo ekirungi bye bajogerera ndi buli ava mu ghetto aba muyaye buli ava mu ghetto aba mubbi buli ava mu ghetto kyovula tuvuddeyo ne tutuuka ne twesimbawo tubalage nti n'omuntu ava mu ghetto asobola okuvaayo n'afuuka omuntu omulungi ati yessaawa badde ku mirimu emitongole Khalifa aganaga mpozi abantu bakatolubwama sikiwanda nasobola omusajja oyo omusamize tojja kusobola katolubwama ate ekiro ekirungi katolubwama by then no katolubwama ye MP asobodde okugabira ku bantu kyekyo Bobi Wine bamwogereranga nti Bobi Wine mubbi muyaye anywa enjaga biki nebyo byonna bituuse ne bivaawo so kati byonna byonna full figure byayogera ajja byogera bikole kinenze mugamba nze nkugamba ne mbaka maabe bitabo byange bigenda kujja ne mbaka maabo babenga bansinza bagamba esibu taso olaba kati bagenda na mugoba munju ate kangana kayimbawa mugambe ta nsinze gwayina kwatibwe baganda be kubanga nze siri muganda we ennaku alina gikwatira ku baganda be ffe tuli baana ba ghetto tuli baavu ne tuli basanyufu ukitegeera tetusabiriza nze sisalangako genda mu gundi eno mbubampe ssente nze ndi musanyufu nnyo ne Mukama kiyamba mistakes zajjanga sibeboka abantu bangi ababadde batambudde saga twogede kwabo omuntu akola ennyo ate tumufula problem mistakes zajjanga abantu bangi abatambudde abasangiddwa nga batambudde lwakuba bannayuganda tukuliriza ebintu ebitatugasa oba ebitakola value lwansonga kinti nno mu Uganda ensi za Dubai nga Dubai like Dubai exactly yensi gyosanga nga tosobola kufulumya kintu kikyamu ku ggwanga bazibira ebintu ebikyamu oba ebintu ensobiri zaabwe noberayo kintu nobera lutalo osobola otamanya n'olumanyira mu myaka nga ebiri naye mu Uganda buzibe tuyina nti tulekere osobola n'okuleka kukola nsobola n'okuba akataba wali oppositinga government yeno government Uganda bweti so zenga matwandi bayinze ensi yafa kusinga ebintu ebirala saga twasomye ku bantu bali batambudde kwa abantu bangi abali batambudde ensi nyingi abantu bangi abali bagano kwewaayo ku ministry tulaki ndowooza government bagano kwewaayo usanga baji abasinga bagira mu time ntuufu abasinga bagira mu time ntuufu nga n'ebintu ebyo tebinabeerawo so saga tubesibe ku baganda baffe saga twesibe ku muntu twaga twesibe tusabire eggwanga lyaffe kino ekintu kirakwesiba ku muntu nabino mbadde mugamba nti nno obadde tebuliiyo abantu opposition bo basalawo okulaba nga banafuya ggwanga government n'ekintu ekituufu balimba bavuga nti tekiriiyo nze nja kukulabisa ne bakamaawo bakukyawe bakugobe kwanga bajja kukulaba nti ndiringa n'omuntu ali awo atasoma atakola ki nze Khalifa bamanyi I don't need money nze setaga kuba na sente neetaaga magezi era buli omu akimanyi Khalifa ina amagezi ge gajja kuntu nze nayingira mu industry eno nga ntambuza bigiri ngira ntambuza ngatto yange eyo nga bakivuma ekigatto owekigattawo nakuba hiti owekigatta kati owekigatto wuno nina studio bebekulu gyakola ki gyalina bamu nakasale bwe kyomanya nze bamu nakawogo nze ninamu kawogo katsipapa katolimba sipapa anti kati guna okera ku machono nye sipapa obe nakawogo fine obuzibu tuyina nti tukola emikwano emirambulukufu kati nze bwemba nina basipapa nina mzee msemeni fulufiga jangu omulimu tulina mulimu zifuna kwakira busigo anazisangawa ani eza full figures azijja kwakira iziriwa zajjo full figure wabali na sente ampeyo milioni 10 era full figure ya gangi bwa full figure wabali na sente zisirira sente nze ni special senior advisor of president okyali bozi we exactly nze nama musinga nze bamu nakasale bwe kyomanya nze bamu nakawogo ampeyo milioni 10 ai tagenda kuwa buwi wabula kyenjagala mugambe wabugenda kulinda kusabiriza ninda kwesimbawo ku challenging mu kalulu ka 2026 ninda kujjanga independent ninda ku challenging bonna ne bakamaabu mu kalulu nawo bokola kyo bokola ki my mission is to challenge you guys
in the 2021 elections. Olali bakata lubanga muzadde waffe. Tiwetonze. Okwatonda kwawule n'okugenda tuli muzadde waffe ekyo kigenda kuvaawo nemba seetonze tekigenda kuva ndi muzadde waffe. Lwaki olumba muzaddewo? Simulumba mba njogedde amazima. Ako kata yogera ebintu bingi so zino za gwanga nsonga za gwanga za kunyolwa za kulumwa buli muntu yafiiriddwa nga buli muntu kati ukakuta bamavana kanti balirira abayimbi be baki what is omuyimbi wanjawulo ku muntu wa bulijjo omuyimbi wa green ne wa blue tuleke kuchokoza gwanga na kunyiza bantu balala tuli ready ng'abaana ba ghetto tetwetaaga bintu byonna tetwetaaga ssente tetwetaaga ki abantu baffe batwagala tubeere mu bifo ebyo so tolina kyosobola kulwanisa ne bwona okola ki everyone knows kalifa ffe tuli baana batu tetulina ezo ssente tetuzirinaze baba wati agala nnyo abayimbi muzeeyi ayagadde nnyo abayimbi ate abayimbi ne bafuuka problem batya ne batalisivinga mu kisoogo ate n'abayimbi tugenda kwegobako abantu abatuyamba n'abantu abatuweererawo olw'ensonga nti munaffe waaba alwadde oba omuntu ng'afudde tuleme kulowooleza mu kufuna tubeere mu kunyolwa abantu mu bulwadde b'abannaffe baagala kufuniramu mbuulina kwato jjumpe nina abaana ab'okulabirira baana bangi nnyo bendabirira babeera mu bizinga era kyovala nina program gye bayita sound check baana babeereyo mu bizinga tufuna obusente tubaweereza ke tubaweereza naye gwe otuuka new'abakulu tolina wadde kantu konna kwali okolodde bantu baavu okitegeera oli omwe wana bwe wanyina ssente mugenda ffa nazo ssente terina kyozikolamu bizinensi meka bukyangu oyingira NRM wakakola ki omusajja muyivu ate mugezi ate ali anointed from God because osinza ku byayogera njagala okutestamentiza musawo zayogera okujjako ngobongo bwesulika oba ng'olina ekirwadde oba mwe ngoba walala ensimbu manye bavuka mu Bodo wangamba ndowooza nga Bobi Wine nensi era ndowooza ya Bobi Wine mulwala ensimbu ne muzerabira chabula mugwa mu makubo timutulowooza nti mwina coronavirus mwina ebirwadde bingi bemusirikira ne mutabyogera mu bulambulo mwogerenga ku birwadde byammwe mutambulenga n'ebirwadde bibogera ku ndwadde zammwe so President Museveni yali kuogeza yawula ettooke nzisaga na muzeeyi kunoonya sente nayina era ninamu mandiya mulwaki wegamba gwe toyagala ttooke okolerera ki muno musitukolera kuliya nakubeera bulungi ate nalindi era nga ndi bulungi zisiba nkonga ndiyala oyina kyoli bagenda okulaba nga toyina kyoli okitegeera tosobola wadde kuwandiika sentence mu luzungu oli wa mu ghetto kijja ogenda okugiramu so kakati mu kifo ky'okwekwata kuffe abavubuka bakumereddwa kale ate osekete so kakati kyenyinza okugamba Full-Figure mukwano kakkana nti nzo ninde bulinzi mu kalulu kubanga nze gwe weerijjako ne bakama bo baagala nnyingira ekibiina kyammwe mbataase kwegamba mbeere nga nze waki okitegeera so maama nkugamba bugambi kakkana guno omugigi gwe tojja gusobola kati ate Full-Figure njagala okuddamu okukola naawe interview ng'oyogera mu luzungu awula ettooke nzisaga na muzeeyi kunoonya sente nayina era ninamu mandiya mulwaki wegamba gwe toyagala ttooke okolerera ki muno musitukolera kuliya nakubeera bulungi ate nalindi era nga ndi bulungi zisiba nkonga ndiyala kuva ddanga ninamu bwekye bumanya mbaddewo ku gulawuni nga ndi wakabi ate era ndi wakabi tovala abayimbi bonna banewolako basibira bwange era bano mbalinze eno lisiti ngirinze batandika okumenya bemmanja wavuga manenenda ogenda wavuga manenenda wabano olwadde ndi manenenda bana bonna bawa sente bulijjo musajja musiraamu first of all obusiraamu tebutukkiriza kwewula ezo sente za haram esente ziriko amagoba tezikkirizibwa mu Quran so eggwanga lintunde linamu essuubi ddene nnyo kyova asobola kuwayiriza toba asobola kulimba bo batwambulira ku kulimba na kubuzaabuza nsi nze sobola kuba iPhone ya babi nina sente zigwa iPhone nga 10 wabba essimu y'omukazi era babi ngenda muno it's okay osobola okugenda babi n'omubuuza oba nagibba essimu nsuubira nti ajja kuwula ekituufu njagaza ki ngikozesa eki kubanga ffe tuli bavubuka bato ate English is the official language so saagala oŋŋamba ate biki njagala obeere ng'oyogera luzungu Full-Figure ebintu ebyo byokubuzaabuza ensi muzimanya muli baakabi ate nga temuli baakabi tewasoma wadde wakoma mu P3 odde omanyiira abantu olwokuba abantu basirika bantu bali bakuwagidde nga wa people power nga bamanyi nti era abantu aba people power babeera baavu babeera bwe batyo oli mwana wa ghetto toli mwana wa mugagga oli mwana wa munaku oli munaku nnyo oli mwavu va mu byokwepankapanka wofunye ka chance kakozese va mu kuvimbira ku bantu abalala abo abasajja babakozeseza abantu bangi nnyo
ojja kuddaawo wewagire ku bantu omanyire nze nina ebitabo byange essaawa zino nsobola okujja ne nteekayo ebbaluwa mbakama abo ne bampita direct yango ba Bobi Wine kuba kati ngendayo Bobi Wine nze nejjayo nzekka nejja olw'ensonga nti nno nalema okumanya ekituufu kye bagoberera nalema okumanya amazima n'obwenganya gagange so tebyali bya simu tisi bya simu nze Kyagulanyi tulina ekitugatta nze naye nze Kyagulanyi agenda otandika kampeni za Kyaddondo nze omuyimbi ateekangamu ssente zange n'engenda ekyaddondo so baliri pazo bajja baliwuddawo nga tuli mwaliwa neggulu baliwuddawo nga tunoonya akalulu k'ekyaddondo akalulu k'ekyaddondo kalinako ettaffaali yes ekyaddondo kuba MP era nze Bobi Wine wakomawo ku kifo kyonna musobola omwagira nga si kya president anda wange fulufigo obu utasoma buno okuze somesa abaana abo baleme kukola nsobizo oli mu kukola banonya bufeva mu bantu mu Uganda omanyi wano mu Uganda tulina obuzibu omuntu ayagala akabampano bakafeva ayogera ku Moze Radio na Bobi Wine nze si bwendi ulira sidda okugamba mbu ate kalipa gwe bibyo okungamba muzisi gwabimanyi nti nze sirira neze ndi happy nzoma nange bwe manga ndi musajjufu nzija badi character yange nenzigulawo studio ekola music mukola ebweru ntambula kati mabega kawo mbadde Bungereza Fulufiga bukyangayimba mu myaka gye yakagenda ebweru emirundi emeka kubanga eno yesabo imbuzedde ku nkondo yaayo bewagwa ne baba mu mirundi gye balina okukola ne bayingirira okuyimba ne batandika okwebamba gongo baana balinnya emmeeza ne beyambula kati yesawa badde ku mirimu emitongole kalifaganaga mpozi adamba Katolubwama sikiwanda nasobola omusajja oyo musamize tojja kusobola Katolubwama ate ekiro ekirungi Katolubwama by then nze sitaga maanyi nze nina ebitabo byange Katolubwama nze nina ebitabo byange bimmala nina ebitabo byange nina obuwagizi bwange nze ninze kalulu oba mayembe oba gakyasule mayembe asule makiba but me I'm ready to challenge mu kalulu kachi kabiri abiri mugumu nga teri wadde kwetitiira tewaliwo biki eno time yange ya muvubuka kugeza era na buli muvubuka ali eyo mugamba ti wetitiira yeno chance yonze nayingira mu music ono nga bagamba abasajja balugu bagenda mu nnyanja okitegeera ninda tuuka abagenda mu nnyanja n'ennyimba nabo genda malako taso olaba kati bagenda na mugoba munju ate kangana kayimba wa kakati ebyo byongamba mbusimanyanga biki no my friend fetuli ready okufacinga buli kimu okitegeera so kati ebyo byogamba byonna ezo intimidation ebyo tebikwatagana kunzi byonna byongamba obukodyo bulakyo mpo obukodyo obwo lwakyo ndabula